abayibi batta abantu okubera ku top bali mu nsi ki mwana wange they are living in the dark world. Onzo gamba bagumbi ngaba ebintu ebiri mu America ne mu Uganda bali mu abayimbi ono mwana abadde ki mbiulya mu America mba Jay-Z nina mukwano gwange rapa bamwita Jekerubanto sijja kugula Jekerubanto yangamba ntambi ekyanzija ku music natukirya rap mu namugamba muganda wange kubanga mwana Jekerubanto rhyme scheme namulya ina kakayimba kali kalungi mu 2018 ya yes Jekerubanto bali bakaita who is me something like that. The song was nice. Ngomulungi obi wange rubiri. Sorange Women Syrup eddagala erikkakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Tukwaniriza ku Shalom 256 gwenda yekumiddeko atulaba. Is happening wetugamba kasori ekigambo is happening ng'omanya wali ku Shalom 256. Nakusomezo ziri 23 lunaku lwakuna tuba ne Frank Antambi one-on-one with Frank Antambi nga digestinga eyibadde bita mu week ebikoza amawulire ebiri mu kitundu kyo nga sinaba kubyogerako walala nabyogerako walala bipya bannaye nze omu ku bantu abataddamu mbozi bw'ate gy'onyumiza onjumira n'eri olw'okunambira na bipya byokya naye nga bikoze wiiki wabikoze olunaku biki bitugenda okubeera nga tutunula mu angu ey'ekikugu Ntambi's perspective. So to tell you Ntambi's perspective. Ntambi 60 minutes. What Uganda nzenga bwenda ba. Ne Frank Antambi. Gulya ina akantu. Kaso na lukola agamba. Yanya kutoka ku kaso na lukola agamba. Katufuna na fitu gambe Frank Antambi. So tujuwe erinnya. Tukole ne gundi wayo. Open watu. Tuwe graphics wayo. Ngabuli lwakuna twane Frank Antambi. Nga wali balina gundi. Wali shows nalabanga eddambo. Omunala. Ebala lwakutano ku BBS. Lwakutano. Wali osekanolya. Yalinga oba ku metro. Ufuna program kati wali program ya mkwano ku Frank Ashumba. Entugga era buli manje ku Radio 4. Ne Adam Kungu. Era kola ki? Entugga. Program ekola bulungi. Singa ekola bulungi singa tota yako TikTok live. Kati no osologenda ko NBS yako TikTok oba NTV. Siso. Kati ngenda ko NTV ensio negenda beeraba. Kati ngandeka ko TikTok na usekola kitegeza. Loteka ko TikTok kitegeza tewesiga ki viewership yaba bali senshi. Kati digashumba yateka ko wana ka TikTok kakube. Radio 4 sola teweza abantu 5 bajiwuliriza mu Uganda. Icyo koze cyanza kugamba. Nawe era waliyo mama yakusako TikTok. Nebasala. Edi enebizibu. Egoba weyiwa. Nete wanga. But I think that's the highest labor turnover. Yes. Na labor turnover. Enebizibu litiri ku set up yayo. Ina minister should send obanga wezi. Nze kubulya tunatutuse kuzimu stories zaawe zinze kuletedde olwali. Jakubulira ku radio nnyo. So tuline Frank Antambi tubane buli lwakuna akutusibwako Victoria University gwagala okusoma ngenda ewandiise machi ngenda maaso ate munanga abasomesa tugala sasula functional fees or application fees tushoniyeka obenga osoma ngenda ewandiise bakwanye career guidance naga akoleno course twedda mu senior 6 genda watafejo jjokola obenga atosoma nimbajukiza Solange Women Syrup abakyala abalumizibwanga bali mu nnaku za mwezo bamuganye ku chupa bintu biruma oli nazirikanga n'okukola taagala kukola abakyala bayitamu bulimi bw'amaanyi ate ekisinga okunuma nti in terms of productivity
abakyala bebasinga okugivinga this world this nation Ye- bakatadde beggwanga ensi yonna productivity esinga mu bakyala bebaleke waka ne bakola emirimu alina okukola emirimu gyebakata alina okugenda ku mulimu alina okuzaala n'abaana afumba naye nga temulimu n'ennaku ezo ennaku ezo ezibasoomooza so omukyala yenayina ngaotuuse mu nnaku ezo bambi wekwate Solange women syrup musange mu pharmacies mu drug shops mu supermarkets zonna bwenoonya bulunga Solange ekigambo kiri Solange women syrup Solange kisipelingibwa SOLANGE Solange nawe ali ebweru yes batudde ebitu byabannayuganda kituufu yakasibwa National Drug Authority tofuna abafere buli ekintu nga kituufu nga kyakakasibwa ekyongo ekyeddagala n'ekyomutindo Solange umenyisira obulamu obulungi olw'abakyala obuufu bwe bumu n'abaganda bange aba tiketi kibanda www.ticketchibanda.com yes ogenda ku mutimbagano ogwo kifaananako nti ng'omuntu ogenze ku play store nti ogenda kuwanulayo apps ez'enjawulo so eku tiketi kibanda ku mutimbagano gwabwe gwa www.ticketchibanda.com ogenda okusanga flight tickets ez'ennyonyi ez'ennyonyi destinations ez'enjawulo so oba olowooza kuli Valentine Gate tutagalagenako Valentine zandwa ne mukyala wange yes mujagenda ku ticketchibanda.com mubere nga mubookinga mugulireko ko tickets soko so wena wenaasuubira okubeera ng'olinnya nnyonyi omukutu omwesigo gwesigika gwolina okubeera ng'ogendako n'ogulirako eya ticket yo sako nammwe ab'ebivvulu musobola okuteekako events zammwe okwo abantu tickets ne bazigulira okwo tulina travel agency companies ez'enjawulo n'okwewala obufere omuntu agudde tiketi awo nga okoze ekivulu tiketi banje eba ekuyamba okuwala tiketi eziri fake definitely so n'oba oli bweri wa ggwanga oba owulidde omulamwa guno obubaka buno era nawe still genda ku mutimbagano nawe ali wano nawe kola kyekimu kuba ku namba y'essimu 0702 6540 84 bajja kuba bakubuulira ebisingako awo n'abasembereyo ddala be bannaffe abamunowatch www.munowatch.com saako ne applications ku iOS ne Android njina wano kweri munowatch Yes. iyo na clarification kwekali webale nnyo munowatch so munowatch kikyesinga okuba ng'eyamba munowatch ekuyamba wonna wobeera oli kati saawa zino tuli wano ku Kevin Gardens nsobola okulabira ku ssimu obeera ozeeyo wakamu abalina smart TVs era application kweri ogiwanulayo naye ng'ekisinga obukulu kuba nayo ku ssimu because kwogenda okuregistaringira buli kimu wano ne payments ozikolere wano mobile money byonna so email address yo ne password gy'obeera okyuzinze by'ojjako oba byokozesa ate wali ku smart TV yo ng'ofunye application oba ne ku www.munowatch.com bavijezi ba Uganda twabagamba ffeffeka babalina omulundi gumu awamu ba films empya nga niyo bayafulumya ejjo bavije baba bagikoze ne films enkadde of course okusinziira ku kusaba kwammwe bavijezi baliramu ne bazikola enkadde nakamuvi ke nasaba vije oliyo ke bayita Good Will Hunting akamwana mulenzi Matt Damon ne Ben Affleck ne sajoni yafa Charlie Chaplin yali Charlie Sheen kirisika ibambi yafaawo wabikomando mugere so mubere bani nga mugenda ku mutimbagano okwo lwaki wasaka American Pie film yanyono American Pie I think bayaliku junior yagikola vije Chris Sweet yanjigiriza akasabu vije okaludde so vije Chris Sweet ate mna esugo byogedde vije Chris Sweet no yazikola so ogenda bugenze mu search bawali muteka mutayi vije Chris Sweet ayogera film njira bango oliwe za love stories nezedda anya fufu weddo waba magalito walaga magalita mu film so ga ku www.munowatch.com bwobukeredde weekend ebitambula tugera bantu bitamu mpola kandikire ku Evening Mike ne Galaxy FM Evening Mike awadde mwana ngakola Galaxy FM atinga amazeyo mwaka guzi naye anante vija ko nagamba bwe kyamugobeza ku Galaxy FM alien skin wa Galaxy nakata think baweyinzeemu ne balaba okufirwa alien skin oba Evening Mike kufirwani always more bakoze kilo y'ebyoya ne kilo y'amanje eriwo esigwa obulini koze kakati Evening Mike namukota ku nkoona naye nga yakibanyuzibwa bali bamusenda nga bamusenda dda naye nga DJ Nimrod yakyamukwatiridde waawo yakyamukuumiddewo bakwali shafo alito Jompologoma bamuza programu ya ku Sunday naye namuli gasoma ku ssaawa 3 ngakola kuno Sikalamani
Sankara man bamuza Detach. bagenda bamusenda okay every Mike bamugamba why when you were wow munafo twabye ko yakoze n'agamba Lwangozi alimu ne alien scheme they might have contributed to her being fired from Galaxy FM. One mani de Evelyn Mike akabanga before waliko boss we sija muita boss we alikuwa gwe amutasula nategeka ali akubanja ndo amutasula mu kamera sene tuzimuwa zia zitwalayo nategekanga ebivulu mu covid eyo mu byalo ebyabagagga ngotwala abaana bala nemba wabagagga kolanga sex trafficking ndanda sikitufu kye wakola ekyo kiyinza ogenda ku kaliya yange nekinfiriza era kigakufiriza political seat wanta mwatekanga pate gwe ne VJ Junior namuteka pate mu bibiri eyo nemutwala abawala abalungi abaana ato ku campus mwajja kusaba ennaka waawo nemutwali avubuka abalina ssente is that sex trafficking? It wasn't sex trafficking. Twatekekanga bu pate nga nanga abaana nga bali interested okujja kubanga walinga even Mike nga hypinga story nijjo kunyumiza olulala ebyali awo nebadde kugamba nti even Mike tutandika okukolagana kwatagana najja na hypinga mu parties ezo ebyaliwo netweta engeri etali nnungi because yavayo nabyogerako but ye ng'omuntu she's a very sweet girl mala mulungi nnyo she knows what she does okitegeera mulungi okwayipinga bakumpewo okay as a personality ye nga ye nnungi personality ye then ng'omulimu still naye era mulungi mu mulimu gwakola ogw'okumusinga era n'obugenze mu mabaala ga Kampala wano wakwata microphone she wows the crowd the audience musangako obeera weebase even Mike okunye musampozi nga nsanze mbadde nyimusa nene embeera mu bbaala nga nakyakola but for anyway tastes and preferences might differ but for me she's that girl who knows what she does okitegeera yensonga lwaki twali tumupangisa singa ngamba nti ali mubi ate nakina ali mupangisa okitegeera so bwatyo I was very happy for her kubanga yafuna omulimu ku Galaxy later on Spark TV kiraga omuntu nti banja bamulaba abalina eye for what she can do her potential eri awo then obuzibu obuliwo tesaawa zino yafuumuddwa yagambe she was laid off she wasn't that interview nade nabakakiri gundi yamugambye oyo omulenzi ya Dias anyway ani kikama kyakozesezza manyi okukozesa ekintu nti nga toilet paper no kidi you were disposed of for something like that nagamba no I was just laid off ne mu luzungu olwange ngushi was sacked mu Luganda yakwatiddwa ku ki ku nkona nga teesikidde eki kanyebwa nga nabugisi mufunga nga nabugisi katoli mu Luganda bamututte ntyaji nga nabugisi mufungize yagenze n'ekisubi ku liiso kati awo mu Luganda literature awo mba namukola so kyekikulu regardless of which time you do what you use reasons ezagobeza Evelyn Mike wabera nga alese issue ya alien scheme team oba ye reason eyo bali gye basinziddeko it is very very unfortunate for a radio station okubera nga it operates like that. It is very very worrying. It is very very unprofessional. First of all, media ya Uganda yomonese mainstream media mainstream kubasinzire journal na Galaxy puliriza byange mainstream media nga yalinga etambula nti o setting up a radio station oba a TV station, you get a consultant natandika singankubulira entandika ya CBS FM nabaita Peter Sematimba nagenda mu meeting ne Ssaabasajja Kabaka ne Bakaya Kavuma nanga tuyambe kutandika ku establishing ebirubirirwa affe bibino profile of presenters we want zizino when kutwala wano ku radio Simba wetandikira mu 1997 agasekala 97 wetandika kuba yes it was 97 omwami gwe bayita Alex Mukulu yakola ekya Peter Sematimba kusimba na hiring ki okitegeera era olengera those two radio stations it is actually very very strong in terms of listenership. Yes, listenership, values,
byonna Ne BTF. and the longevity Dr. Isabire yaliwo. kakati nkunyumiza abantu abali monumento mu setting up media stations ezenjawulo obwide Peter Sematimba yava unagenda ku super natandika ekiche era super sawa zinagenda eri myaka 2 plus Ate ekyawulirizibwa okitegeera ogenda ku simba ekyaliwo kya standinga ogenda ku radio stations nga radio 1 nakabuzo z'omukyala Maria Chiwanuka era olaba nga zikyaliwo olaba Capital FM etandika mu 93 Nessanyu okitegeera nazo zikya standinga za amaanyi ojja wano mu 2000s gundi eze super ze akaboze ze BTFM ze zikya standinga zikyali on ground za amaanyi programming abakozi biki now omwami Joel Salyo you're distracting omwami Joel Isabiri neera yomuko abasajja esawa zino abakutte ku setup za stations ezenjawulo including TV inzo omulimu gwe nasoko okunoonya nga mvudde ku campus. Were desperate to work? I wasn't desperate. You were, yeah. Fresh graduate, you work with oyagala mulimu. Omukulu yankwatako Joel Isabiri. He was my first employer. Joel Isabiri. But we are ku HGTV. Yeah, Pastor Deo, omugezigezi Deo, maganja. Omulimu gwe nafuna tegwali gwa presentation, gwali gwa marketing. By the way, I've done marketing for so long. Okulanga HTV? Yes. Then why HGTV? Yes. Why marketing? Pastor nga omusaba sente ogenda mu field. Ebya pastor. Mumanyise munene. Mumanyise makula Deo. Oli Ibrahim Afere awedde. Nenga yani Ibrahim. Semakula Deo Ibrahim Afere. Ibrahim Afere mumanya pastor Semakula. Muba Afere be na pastor yamba okusene ngapine mabira. Embozi ya Ibrahim Afere pastor Semakula ndijo kunyumiza. Ameze stories zinje zo kunyumya. Kwechi GTV yao. GTV gwe soko mulimo okufuna mu marketing. Neswaka yakola okko. Kati nga tuliwo kakalamu the answer. Ne yakola kawo HGTV. Alwa naawo. Wavuga nga nyogende manganyo bulikana kuweria. Maybe ziwe nasanga HGTV. Lwaki TV z'abalokole netwegoba nekano katukayiseewo lwaki media stations z'abalokole zina issues with paying their workers? I don't know. Twaleko Pastor Senyonga ye buli mwezi abamu scandals akola bakozi ekimu ku byo nti bazisetinga not ku journalism and mass communication over ideology bazisetinga ku servinga bokyabwe interest zaabwe ngaba twatuka ekiseera nga oloteka bakweza abo twalinga nabaawo nga muyinza okuteako mumagateyako mirundi oba whichever nga agamba nzikasoka entereko enjiri yange najja nasooka nasolooza n'akama okitegeera bamutadde bali ku mmeeza. There was a lot of unprofessional. I want to wona nga unprofessionalism sort of working under yatwegoba ne Joel yennyini neyegoba n'atutwala nenga nankolera Joel mu kuwandiika amawulire ga Monday Times ng'amaze okunzuulamu okuwandiika ejjane yange ndijikunyumiza olala. So Joel y'omu ku bantu abo bazidembe FM negizatandikawo biki byonna Joel abaddewo. Now tuyingira 2011 Galaxy ekola ki ejja Galaxy mukujja kwayo proprietor waayo Innocent Nahabwe. Innocent Nahabwe alina background okuva mu Red Paper. Red Paper was a tabloid paper. Era singa olindeta mu mpulire emisango egyavunana nga Red Paper era ejagivayirako n'okutuuka okugwa. Kati that is the someone setting up a station. Na setting a station najifula tabloid station. Yes. Nti tabloid station nga olaba nti tabloid newspaper nga Red Paper nga olaba Onion nga olaba Kamunye zava ku the core of impapulazi z'amawulire nga wezirina okutambula kyobola bazaakola ki zaagwa. Kakati ne muno mu mainstream gundi bino tulimu radio era najja. So obuzibu obuli mu tabloid journalism, it can work for you akaseera, it can bring you numbers enyingi. Ojukira Red Paper nga bayisawa nyawe ddewo ku katale nga mulimu haina. But after yazi yakola ki yagwa. Ne Galaxy sawa zino ogiraba listenership egirina era ebadde nayo neyo beekoze ebivula ebifuna. But in the long run, if they stay on that template, tejja kola ki wangala obuzibu obwo nti interests z'ekintu ekiri tabloid ziri very very opposite to the ethics ezino kubera nga zikola kizigobererwa. Kutandikira ku hiring
over recruitment. How do you recruit? Na people wako. Kati ono ye asobola recruiting someone because are trending. Ali ku TikTok wa manyi naga jango okole kizibu kirina ku Radio 4. Ne bagireta. In fact Radio 4 egenda okujja ngeze kuvuganya Galaxy. Kyagana Buganda. Radio 4 bagireta nga nayo tabloid. Chobola bano kyatukana kikola ki nekigana. Kati ne Galaxy essaawa zino ogiraba struggling naye ekyawadde awaddako tegobete programs bakozi bikitebigoberera the ethics of journalism and mass communication kutandikira ku hire. Who do you hire to work? What qualifications are you considering? Oba kitegeera ye kasito omuntu abeera nga training oba ali jinja gwe jangu wabeera alina olutalo lwagala okulwana nga azibalwanyisa. They cease to use their minds. Abalinga obunana HR oba PT. Nze ndi mukubuulira ekintu ekinene nnyo obuzibu bwe tulina mu ggwanga Uganda. Mu mawulire bakusobesa the principles of journalism. You have to balance, you have to fair. Byonna ogenda okutuuka wali era balina agenda kati mu kalulu akaggwa bonna abakozi nga bali from 7 almost kuva ku gundi ya za handles za social media bakubanga Bobby. Now imagine Galaxy akuba Bobby mu kalulu. Imagine because na Habwe wali ambulera yes. Obatawangudde nga bateka ambulera ng'embe. Because na Habwe is a stooge and a sycophant of President Museveni and NRM. Kalina abireta mu bakozi abalwanisa entalo. Katatenga mu journalism oyina kuberanga okutisa mutwe gwo ekibi n'okivumirira ekirungi n'okikola ki n'okiwaaba no balancing. Kakati bwe obuzibu bwatuka ku Galaxy FM. Abakozi abaliyo bonna emitwe gyabwe bongo bwalwe babukwata mu kabo ne babuleka bonna bagasse wamu bonna so lady ena Dr. Love Rogers Otis Love Surgeon nze nkugamba ena DJ Nimurod ena Sankala Man nze nkugamba ena omwana ngo omulungi Ilalikunda Vicky nze ngoberera era abafuna okubikulirwa badduka bakyamagero ono musajja ano gwangamba yagala nnyo shows ono comedian mukiga romantic mukiga ono mchala Prima Simwe abatuka ne bategeera Prima yagenda nnonya talk yagenda wali kulina pasture abantu abategeera nti wano wetuli wafu bakola ki abasoma amawulire nataka mleganye uno simulamu ayo tuli wano wali kiddako ya vibe just then bana abali desperate ngata bana bakugenda bone basigala Nemlo jali desperate sina kigamba ko ogambye basigala ati yasigala sina kigamba ko tata wange so Galaxy bwetyo kasobera ngo trending jangu kati omuntu kamu lutalo kati ngo bo alien skin nga bo balina intentions za alien skin gwe yo gwe yagala obere balance to kozesa omutwego then batuka mukaseera bajja jukozesa ng'ensonga abana basafaringira ku mirimu eyo ku mativu nenga nze nkubulidde journalism and mass communication ko alina principles na ko asipalina kutambula. Even as a presenter, there are some qualities you must have as a presenter. Yes. Okitegeera kyovola aba UCC alingezi nnyo lwakwale nesiriwala mu regulations zaayo yateekawo qualifications minimum omukozi okubeera beya zalina okubeera nga tambula n'abasinga namba kwanya ku TikTok nanti kigamba nti yalegeyaamu yalegezaamu nedda kyeyakola kyali kituufu fe abeebase kuba saawa zino singa ntambe nsituka bwendi ningamba kaneyimbe mu Shalom ono ali ku TVZ ngende ebuuza ebipapula byo oyinza okuvaako singa nze mbeera nga nkyesituka ng'oli serious nga ndi serious naye otuuka ekiseera bayinza okugamba these days olanga look at qualifications where your talent anti ebya talent byebiviiramu buno obuzibu bwetulaba bonna olina gera naleta amawulire amafuna agateekaawo no feeding abantu obutwa mu menzi zaabwe because mass communication are playing a role yamanyi mu society wamaanyi ebintu bibiri ebifuga ensi it is money and information mass communication mwe agenda setters mu settinga ekyogerwako mu public money and information ebifuga ensi and one controls the other obo kitegeera money can control information kakati kyekugamba ekyo kati usanga mu situation bwete bahayalinze Evelyn Mike simanyi ko basinzira akayina following simanyi ko basinzira kumuwa mulimu but ne bagumuwa ne mu ngeri gy'okumugoba ne basighting anti because of silayo yayogedde nti mutalo kati olutalo ali emugoba lutyo omuntu kunsukumpe nanti Galaxy that n'ekintu Galaxy n'abayimbi beekola kasoba ne hit Galaxy ekwesibako azibanga zo gajimbira bwerere kuwa buli award ne ku award ya best kadonkamu
best artist, best film wadde oli musajja n'egikuwa. That is very As long as ogenda kuyimbira bwerere. That is very unfortunate, and nahabwe era yakikola ku gundi. Ekyo Galaxy kyekola. Nahabwe is a culture vulture. Hey. Yes. Nahabwe. Nahabwe is a culture vulture. Culture vulture ebeera nsega. Enyunyunta musaayi is a blood sucker. Naddala mu industry ya entertainment. Nti atuuka ekiseera n'asetinga. Omusajja yakoze n'awaadi. Omusajja anti kati ewe nayo nakasasiro, that's nonsense. Awaadi ezisiima abantu. Era awaadi omuntu actually taken up with Uganda awards is any company. They don't hold any value. Baz malamu ekinyu sejo. Na hawe nti atuuka ekiseera na creating ezo download streaming website sejo. Sagana byogera nabiranga lyako muziki w'abayimbi ba Uganda baye nafuna sente za internet eno ng'omuyimbi kyona kyofuna ogabuganya kasani na downloads oli mu bragging rights eno nenga omusajja ali mu kulyamu sente paka epasu yajja oba abayimbi babimanyi. They are ignorant and fools nabo Abayimbi? Yes, They are what? Ignorant and fools, because epasu yajja n'agamba move ekome nezamba najja n'agamba ekome they rubber backing. Epasi nakola ekiki era afuna sente. Zamba nakola album ya 2020 ya Despia album najja ku website na afuna sente kuti bana bala na million street gundi kugundi ninga you are not getting money na kwa screenshot. Kati culture vulture yo muntu akosa ignorance y'abantu abali mu nabiranga bafuna ngabo bo balowooza bamufuna mu. That is the proprietor. Bali anenseekezi. Yes, that is the proprietor. Okitegeera kati industry no aji manipulating nze naji blackmailing. Here we are sawa zino. Chomano mugobota because I know what alien skin. Who is alien skin? Is a Ugandan male. Ati ngamba in the aspect of mass communication to umuntu owo mugobe abayimbira. The omuntu akwayalinza abali mu kusobola kugoba. Kituufu era kibawa. Banga yabakwayalinza ne ku grounds ki. Kati osanga ensi ezitegeera kuba Uganda is a failed state. Okimanyi singa ogoba omuntu mu byabbira mupanga akuwaabira. That may be abadde nakuwarning. Nawe tutunuulira ekyo. Anti uliriza nakatuwa evening mic. Kyengamba eri mu nsi ezitegeera ezitambula, not this failed state of Uganda. Shalom singa mbera ku Shalom 256 nga ndi mukozi wo nga you hired me in a contract ndi onu merit nombo yabbira mpango nkuwaabira nonsasula nane mu Uganda balo wa waliwo anko wange yalupa revenue nane emuyirira anti ndowooza they had the contract, they had this and everything was on merit. Kati obuzibu nti even ndasobola nakuwaabira because it was not merit. It was not on ojokola merit bakubuuze wasoma mass communication nti saamusoma nali nsoma kyalaani naye nga nina following yamanyi nedda onnange tuteeka bigambo mukamwa Gemagulu agentumbu mbadde nkuwa evening mic yasoma kyalaani ku institute yasomera ku institute mbadde nkuwa example yagenda Galaxy kyagenda ku merit because he cannot so yes because she was given a favor wemugenda wali mu court nga bagamba ne papula nti mbadde munnamawulire mugundiivu nane certificate oba I have what satisfy qualifies me to work. Yes, bango byobumenyi bw'amateeka nina okubeera. And these are the terms in my agreement which are signed. Yes, sometimes before being fired I should be given a 3-month notice. Definitely. Do you know that 90% of workers are they don't have contracts? Babasanga mu bbaala nagawo nchaja ngo okola otandike. But for a media station, media gundi company nga Nation Media kisola kukola signing sir. As the next media they can't do that. Signing can confidential. NDA. Teri kwogera non-disclosure agreement. Nebaba kugobye. Teri kwogera lwaki bagobye obadde ofuna mmeka. Kyavaali ku 50k. Ofachi seed. Si ku 50k bali bakirina. My first contract I signed, the professional contract. Mwalimu NDA. Teri kwogera. Ayisayininga n'oyo omusajja oyo ave California. Kani waliwo n'endala nga senga wajja kola kushala mu 256 n'enkugoba toyina onomala emyezi 6 nga tokola bintu byadde okola ku Shalom nakudda mu field nga biri mu contract biri mu contract kasaba kwa contract oyina ogitwala n'ogisoma nswaya nero yawo ate amu tusigning up kubanga excitement ofuna omulimu ogala bragging anzani God has God no posting this is my year, this is my year, let the haters hate. I know catching even contracts not feelings. we were even Na even make was a contract yao sema China
Chamanya buli bagumwera ku WhatsApp nga ko disappearing messages. Katanya bizi bonna buyakolawo via WhatsApp. Abamu yabava kubala. Kubala. Jatukole ncha. Omukulu nga anyeddemu kayuji. Najja kugala wende. Olajja kola nyo. Nga tukole tandike ncha. That is unprofessionalism. Achi ekiri mu Uganda ekyo kati. Nze Shalom kimanyi bulungi. TV yajjanga yagala kunkwala last year. Ogana. Nembagamba these are my terms, ladies and gentlemen. Ne balemererwa nganya. Njagala kwewala bino. Ne bagamba nti ntandanya olugezi. Naino gendayo. Nene sigenda. You have to first attach value to your soul. Nze by the way nze nebiyinza okungana ogaggawala olugezigezi. N'olunkudu. Naye ate singa Mukama ananzigulira mu lugezigezi wange n'olufunamu. Ate nja kufunira mu ddala. Esawa kaffe tuli mu society enfu. Nze sinnabeera mu Uganda nakikugamba. Obwongo bwange sibwa wano bwa New Zealand, Australia, USA, UK. A 5 alliance. USA, Canada, UK, New Zealand, Australia zino kubeera nakigamba. Obwongo bwange buli. Bwogera Luganda mu UK. Oluzungu ate sirumanyi. Naye omubiri mama wange simanyi. Oluzungu lwogera olwa Dandi boarding section. Bagunti tebaliyo basaka. Babuludo finance. Oshitegera Shalom. So tuli mu gundi embi. So Evelyn has no right to talk mubamugobye kubanga. No, she has a right because contract is signing until you're signing an NDA. Was the contract there? No. So he has a right to say. Police makugira. Zasolo kuwa galaxy. Pa kutaka. Waba sobola. Waba yagala. But it doesn't save anything. Bamugobye. Just have to move on. If you want to still continue in media, you go. What satisfies Akulayo ka course awo. Kolayo ka course. Kamwa kagumuni ekitundu. Yes. Whereby anadako ku hiringa omugamba nyagala contract kati nze bali nabagamba contract yange ya myaka ejo musasulako emyaka 2 down payment. Ate nabigwa nyemeso bali namuda mu radio. Mwaga Shalom bali no kwa down payment ya mwaka mulamba myezi mukaga. Yes. If they are serious. Bali nnyo. Nebagala bazirina. Jango okole tukwa platform. Kukigero jiwe nyoko. Nabagamba ngere mujiwe banyam platform tebajagala. Leave me alone. Bakwa platform nseku. Man kitufu platform yes tujetaaga but also ogenzo kuhaya okuntunulira ogenzo okuna kati mpase emyaka ejo ebiri down payment. Kyova nazo ku Victoria University era ndi musoma Mascom natandise. Nze olugezigezi lwange n'olunkudu. Tosa Africa bichi. Nze ngenda njabona abona akaseera negwanga weliri chuka nzajja okweyagala nga banakawe bavudde mu industry. Nekijja bashi bobba kuchuka kati. Wali nachukira wonna it will only take time but it just chuka. Tubirabyeko mu nseze njawulo Shalom nezima limo tebisoboka. Abantu abalinga ntagemane bafuna. Kale sawa zino mwabali rogo mwe. Wala mufuna mu kan survive. Abalinga ntambi abambafa. Ati gwentambi ojja kufa. Ati kali gosigale ku nsi ojiba bajje mu embaawo. Tojja kumanya nja kuwangala. Wangale ngobona abona. Sijja bona abona. So even Mike. Tumusasira era tumusabire ekintu kimu ajje tukwata obuntu. Ajja afuke YouTube. Ajja afuke namwe yakozeyo akantu. Yakozeyo akantu. Ne Zubeda. Ani? Ne Zubeda. Yakubakoze. Bakoze akade Zubeda. Ba. Twakyali awo. Omuwandiisi Nakinku. Ate nga muyimbi. Omukola tajja abesigaliza pen mu Uganda. Ni senior the writer. Yafuddeyo n'agamba ku kibanja kye. N'agamba omuyimbi abayimba bwato ina nnyimba tokola kivu. Bwevulu byokona ebicelebrating ennyimba enkadde oba wagwa. Mu bigambo byawandise nagamba, does anyone else feel the vacuum in the industry? Why are artists standing to making concerts than releasing music? A concert based on your past relevance is literally closing off your career. If you have no current airplay relevance, go to studio, record music, and then have something to say. Funded concerts are career kill pills. Unless you have an after-concert plan, don't do a concert. Muno mulimu ebituufu byenzikiriziganya naye ne mulimu ne kyesikiriziganya naye kinene. Byenzikiriziganya nabyo bino wano mweno gundiye. Funded concerts are career kill plans kituufu. Ti concerts eziri mu kukolebwa Shalom esawa zino mu Uganda waliwo omuntu azisponsor. Omugenyo Salim Sale.
chief listen listen. concert season ngo omuntu akimanyi nti bagenda kumpa sente tateekamu kyalina kubeera nga ateekamu agamba after all oba eyise oba teyise nakati twayize 10 years kati 37 years old 37 years old Rwagadi. 35 where was he or 30? Why didn't he do 30? No, like marriage. You celebrate over 10 years, 25 jubilee, century. Nobody was that milestone, no, numbers. Nekati, over 12, over 14, over 17, over 37 years old, because the concert has been funded. There is no reason why people should go. Rwagadi has music, my friend. It is that gamba. Nti ebya 37 kali even at 38 danga akomawo era nga abawa kubaka kife sabakulya ku music kwe twali bato tatukuze okulira ku music wekyo walaga digida akuzono leta akuzono kuguddemu oyagala sente olabika tonjagala yasobola okuza omuntu music akuza omuntu abasiri bakyagulanyi oyo wakula tugamba Ntambi namu omutima omubi nzeza kugamba ntambi namu omutima ogwo omutima omuddugavu nzeza kugamba sponsor sebo leta oluyimba lw'amaanyi lukuzani amaanyi agasinga Uganda gasoosa kugatero ebyo byokugattanga nejje byabisobola ngogamba you are celebrating now 37 years ogenda kuyimba yo trash kamukuba empete ebyenda bimwe tokote byonna era yagattiriza ewangula zipalo Africa Music Awards neziddaluda wakati bebasenga n'okuzitta nezuluzinga lero omaja banga music alina ekirungi tabulwa abateesi. That was nonsense. That music them all is China impact kale sawa China ntambi oyo music China impact after 10 years eno mugaka ndio kubyo byagira bijja kujja mu ngonja bali mu babanga wali within here bagambe bagida balinda after 10 tuli mu camera we are recording but tugenda kubuuza yes but agamba we music China anyway sagala genda nyumu sagala gende muwagire walwa mukaaga luno the aftermath nze ngenda mu Rwagadi and I'm not being biased but I'm telling you the reality but your opinion seems to be biased. It isn't because I'm telling you the reality. So there are people yes. who love that his music. But the problem here is omusajja agambi those funded concerts are career kill pills. In 37 years they're celebrating after retirement of a restaurant. Does it make sense? 37 maybe 40 could have made sense, 35 could have made sense. What about 40 affiliate? That makes sense. In fact 50 years of it makes sense. But 37 but anyway so abantu nga bano baba bati sure nti omusajja agenda bateeka maka sente so they work for accountability. Baganye ticket waboneza awadi zemenzi wa mu November baziteeka mu sente accountability bagaba ticket za bwerere so they account kakati serenawo fe balugezigezi my purist oba walugezigezi purist y'omuntu nga they don't compromise they don't compromise the ideology gye balina ku kintu regardless kati yenze performing work on principles. Muno mu Uganda abantu batono nnyo abalina the passion I have for performing arts because ne try tugenda okusoma nga choosing a course naleka amateeka nendeka kinengera n'ensoma performing arts bazadde bange ne banyiga n'okunyiga lwaki okoze performing arts bali bagala mbere engineer ne bagala tukireke wakwa Luganda kandi de engineer uliriza kandi ola akola mu engineer bali bagala mbere engineer bazadde bange ne bagamba mugende mu bisome temuyina mitwe noga performing arts era patri osinga neweererawo. That is how passionate I am. What is okogelia katuni yao? So that's how passionate I am in performing arts. Nzira ngendo okogera ebitu bino bya bulumi. Sisa bivu. Okogera ko bogezo kireka binyomo. Bagala tereza sisa binyomo. Kintu kyogera ko ndi passionate. Munguza manda. Bomala budde. Ero waliwo lya kati oyayogera ngani? Muyimbi kanize passion je nina ntina kintu nagira nansoma nkyakiri mu kwendya gwo muyimbi ovudde mu byovudde mu kuba amablokoze oduse n'okudduka ovudde mu garage ebyo webityo okitegera kati byo kugamba Shalom Bulumi so ninsanyo kyagera otwagira kituufu kuche ekyo bifunded funds omusajja asuddeyo industry ya foya agala se ya musajja ateeka ebivulu bikola ki o celebrating out of the people have had impact music before mwami oyo agaba sente chief listen and the music ngali mu kugaba eriwa gyogenda nayo
bera nyamba de gonchaziza not music before nali sitegera bulungi story wali ekibanga kwa research like mulembe gwa Paulo Kafere batekiranga ebivunga abitekisa mutegeso banambole kijula baba ani yaba wasento kubitegeka but people came from music okitegera bakamiliyoni wano nga bakatandikawo bazze batukubye BBC yo yatinga bebe kulwa bakatika kyawo ufande ningo it was music nga they toil nagenda mu studio nafulumye ngoma okitegera abantu ne bajja nesawa zino after that man and this government interfering mu music because of the political gundi zawe nekati yabagobye yabagoba last year those just gundi zawe kuzanya kubadingisa dingisani okitegera nebononye ebyaddala music lakyalimu ene value sawa zino tokyali shalom njo muyimbi kale sawa zino kola amawulire. It isn't about the music, it's about the bino ebirala amawulire nti akubi omuntu na trending yeyambudde na trending nagwenda byabadde mu sawa kati lulinga music. We are discussing the music twabera kusomera awo erubiri awo 2007 nga ni senior 3 BBC debate nga ndi wa Chameleone nabaganda baga Bebe Cool na Bobby Wine nga ndi wa Chameleone nga tuba tu discussing nga debate tuda kunyimba leta chipepeo namwe muletola leta go babefula tuta verse ne soka nga tuzimba Bebe Cool nga alina kamwako atambula akola bulungi nga tu discussing music minzani nga tu discussing music esa wazo discussing cyo tubatogera ku music wa discussing stunt z'abayimbi simanyi ono yazije kakazindalo netubeda ko kyonna ku ssatu ono yali omuwalo omunyongo nakunya ono simanyi chose ni Becky ate yagize ne Amiri. So as for now we don't have music in Uganda. We don't have an industry right now as I speak. Chief Isana Ajita, yes, is one of those, and I speak it authoritatively. I can justify it in a thesis. Nenjiba wandikira pages 10. Mtambika tulabe. Let's look at this interview. Lady Mariam we yayimbira tinatin. Tetwali na set wali bato. But saka kyagamba kankole ekivulo ekya 15 years of Lady Mariam. Natoko gya kiwakanya. Kakati awo then the nempaka namukone namugana nge means. Because yagambe nti obato ina music. Wacha thriving ila kuyo past relevance tuna chogamba gwanga. Maybe the past relevance was nice. Nganyimba wanakubira nyimbe nungi awo. Yes, nti music ali what? You decide. It is a decision. You as a creator. Am I singing first? Am I singing something ekigendo bera omyaka ebiri? Wanyimba cha miezi. Wanyimba cha ruberera. The decision is yours. Afrigo band yatandika 1974. Ngakupinga ichali cream band. Music oba komadio from your album mpya ndozanga 1989 ochitegere music yabasambye okufulumya ompya okubadde no limba lwa Chameleone tali muri kunsi taliyo oba ochitegere but nalo baluyimba balirirwe bachali ku music oli mujawo musajja walo ngwensingo okwagala ndikwambala ngeko o Frank Mbali guys nice ndikwambalange sawa ubanga nze nkwagala kana kala birungi nesoka mula bagavana lwakatanye kusasira yes ochitegera nti they are thriving off their past relevance for the last 30 years and they are the most booked band we have in Uganda katabe kaband ekamusajja for pages ba booking now yes an artist no abero mwebera band ngwazungu ne babo omwe yes band band era ngobugenda ku profile no kebera ba education sataka artist band ochitegera so ngamba they are the most booked is the most booked band twalira mu ne bana abayimba abachino January to December tewali asinga Africa band kubera booked ate ku center zegasa ochitegera baba say yes but bali ku past relevance music yo bakuba mu 70s 80s abalikiriza paka wa myaka 3 later Jose Chameleone singale kirawo kufulumya nyimbo oyo music watu kwede myaka 2 so mulikiza paka wali vambula mbonzi semas Bebe Cool semas Bobby Wine sengane wizale kirawo semas Mr. Semakula semas Silver Kyagulanyi abantu abali mu category Juliana Kanyomozi ate liri pazo kati liri pazo be bano ekiriwo kininda nacho teri budde wali budde so it is a decision you're taking ire bakolera
yakati ali muzitua nti olaba abayimbi abali mu kategori ya ekiriwo kyengenda nakyo era ogenda okulaba bafunye bazimbye amayumba ba gravity obalaba bali bipazo tebakola mu business we batyo but 20 years later obokitegeera kyekigenda okuddako mu abo jokolya 20 years of Lily Paz nanti music oyo tagenda ba relevant in 20 years. That is the problem. Akati kino kya Miss Henry tuba tukola history tukolanga sides b yes, so echa Limpal gundi chayogerako nisema kituufu entirely, but there are some cases over exceptions oba yimbi ba bands ezimu abali exceptional nti wasobola okukomawo talina luyimba luta Juliana natukomerao mu 2020 nakukola aki concert twajula same as Irene Nambili Juliana ne sawa zone waddam na tweet encha tujuza because Shad ni wabatalanze nnyo kufiira wo Shad's music yes era abayimbi bano bemulaba abakola concert ne bakola obubadi omanya music they are not so sure about their music. They are masqueraders in other words. Kinene nti baba ino mubumbikirizaako ebintu baseko stand rumba wano yomba rumba bano kola boti sheta buildingira for a concert but abatabali musical Afrigo. Have you ever seen a standing bamu Afrigo? Oshtegera, have you seen Irene Namubiru or Juliana doing a stand? Kamali Yambo bafumye nnyo obavume oba setting up someone agenda ku blogger Frank and bafune talkability for a show. They abali musical. So mu industry ya Uganda mulimu abo abali musical mulimu ne bano ensi ya leta twabulidwe ebyokukola bulwa bikolwa kangezeko endongo nafunira ekisima chikwata yo abo babi nnyo ebatuzize mabega tiyajjamu for the passion tiyajjamu nti ne talent agirina azegezaako n'abatisa nagera n'asamira basamidde n'asaddaka byasaddaase omanye bye basaddaaka ndi kunyumiza emboozi y'omusabo ey'abayimbi abasaddaaka nnyo abantu nnyo they sacrifice bingi sacrifice lamingi ntabya sacrifice so sacrificing otro n'ensoma akatabu yes kali sacrifice ye ngamba eri sacrifice ya misaayi abayibi batta abantu okubera ku top bali mu nsi kimwana wange they are living in the dark world onzo gamba bagumbi mama ebintu ebiri mu America ne mu Uganda bali mu abayimbi ono mwana abadde ki mbuli mu America mba Jay-Z nina mukwano gwange rapa bamwita Jekerubanto sijja kugula Jekerubanto yangamba ntambi ekyanzija ku music natukirya rap mu namuga muganda wange kubanga mwana Jekerubanto rhyme scheme namya ina kakayimba kali kalungi mu 2018 ya yes Jekerubanto bali bakaita who is me something like that the song was nice ngomulungi obi wange rubidi jangamba tambi namuga wange kiki nangamba jangu nantwala for 7 hours nanyumiza nangamba tabe I couldn't do it bamugamba saddaka kiguli wano nende so saddaka mu Uganda ngo saddaka mutule nyimba guli wano mu Uganda wane era abayimbi bagende ko kitono kitono omuyimbi akuwayo kitono bagende ko kitono nnyo tobesembereza ekyo nkikugambira wano mu kamera nyakasuku ya kingamba yanga Shalom bino mbigamba tewesiganga omuyimbi tobesembereza ekyo nawe okingamba nti ekibanga kyakutwala bulamu bwo Shalom nga balina omuyimbi akikola nga bwalina okuwongayo olaba bawongayo bwabaganda bamama bwabe babaani oba kitegedde bagenda ekitono so by and large ebintu bya Miss Henry byayogerako ebyo bituufu but there are some exceptions yes totya just bagenda ekitono abayimbi no so saddaka mu Uganda no kwene Uganda mwana abadde ate muri sente lwaki mwana abadde okole kyewabula basaddaka for money for fame staying there on top getting a new song being talked about ate era bonna abasinga babikola they are semi-literate abatasoma yes kwakalinza omuntu yasoma
nga manyi ku religion manyi bikola bitya nganze ngenda ng'olya nganga mbo Oba bakane tadakira channel yo Los Files ya kulemerera ne bajja ku kitofu gano kola ebyo sobola shalo tosobola kusadda sobola ki enensi kyofunyeko kyogenda nakyo kyekikyo tosobola kudi owuninga yonna aba abayimbi babeerawo nga ayagala ensi ye yonna ebenge muvunnamira ye kabaka asobola okubeerawo nga mukama mwadde buli kimu naye nga wabulayo ekyo Uganda entegedde kanyagala ensi yonna nentegere envunnamire mbabadde mu mutabani wange mutwale mbabadde gundi eyo mutwale akana akayimbya mu dance ola firimu zino zetulaba twazogaa zitulinda naye ebisinga ebiri mu society nti art is a mirror of the society. Billionaires club eyo gye walaba those things happen in Nigeria saddaka nibasakula omwana mu kinu bwe shalom bangano nga bambu bayimbi eyo mu nsi emu omulimu abayimbi nga ba ambassador balisiya katawo tugenda awo tugenda bwenkiwulira topic gye tugenda ke yasemba nati njagala nkuwembu munne mu Uganda mulimu abayimbi mulimu influential people mu Uganda ng'omulimu gwabwe kupromotinga LGBTQ kupromotinga Rainbow kupromotinga zembeta bazukulu ba musoke tujja beteka nnyo mu Luganda ne YouTube emanyi ejabijjayo era iyo topic webirangeze kati bazukulu ba musoke abaana ba Ambulera nze wembayita Ambulera nabayinza kiflagi baso esitegeera ngambye Ambulera kali bazukulu ba musoke yes people do those things for fame definitely ngachibwe bagami ngachekyo ngayo omusajja omulaba ina family nenge ekyo yenyanga sadaka je yawayo joyina wayo bakoba buchimba kite ekikyo ofune money power and fame yes buli kimu oyite kaserezi kyobula abamu no basanga nga nenyambala ekyuse omanye ebintu ebyo byamusoke nenyambala reflecting omuntu kyali ebintu byamusoke it's an ideology it's a philosophy nkibagala kire samani machileta mpola soft mu nyambala mu njogera so bayita mu fashion bayita mu atajja kuba makeup bayita mu tukola lip gloss nga tunagenda wala Pastor Sempa avuddona atakaka nagamba yakaviyo tekaliwo otuwe ku bigambo bye kaviyo tukalabe abantu bakaleka video mbiwulidde obiwulidde do you agree with Pastor Sempa? One, ayogedde ku kya single sex schools. Pastor Sempa agamba agala government egale single sex schools buzikoze kyamaanyi okupromotinga ebintu bya musoke ebyo bazukulu ba musoke. Yes, I don't agree with him. Why? Sibuli muntu ayononese mbu yagenda mu single sex. Sibuli muntu enda ali mu Ambulera mbu yagenda mu single sex school. Of course, sibuli. This is my take. Olutalo olw'okulwanyisa bazzukulu ba musoke lunene tuyinza obutamalaako nalwo kululwana ffe. It's a lost battle. It is a lost battle. Tuyinza obutaluwangulira mu overnight. It's not a walk over. It's a walk over. Abasajja baluse ekintu kyabwe myaka jadda kubanga singa ojjukira mu Bayibuli Katonda yatukana asaanyaawo omulembe mulamba Gomora. So bivudde wala myaka na myaka bikola ki ebiri naye tekigaana omuntu ng'okuyimirira ku kyolowooza nti kye kiri right n'obeera togenda kuwangula. Omulimu entalo ezimu tetulwana mu bulamu bw'ensi ne tugenda ziwa bwetumanye sijja kuwangula naye nga tesita oli balwa oba olifa bulungi oba tuli kwenyumirizaamu. He stood up. Yes. Ng'omugenzi kirumira. He stood up. He talked. What yakola ki teyawangula. So ye mukulu Sempa, I entirely agree naye, and he has been very consistent, very vocal and very critical and highly consistent kwebyo. One, nti single sex schools establishment yazo kwana ade nkola research wano mu masomero mu Uganda secondary school government secondary schools gali na sample za masomero 8 na mwana aga single sex schools. Yes. Medi
Kimwe kisemu silence. Agirira ngisemu silence omukwano. Kino mukwatira eri nkwegayirira. Yes, mbadde gamba nti amasomero 841 mwaka oguwedde aga gavumenti. Mwalimu amasomero 65 agabawala bokka. Era nga agasinga gali church fund, mainly gali church funded. Then amasomero 28 nga gaba boys. Then agali mixed busanvu 5 aga government. Ndi ku government 751 nga gali mixed. Kati ogenda okulaba nali alakukebera ku kya performance Gakola gatya. Nagenza okulaba ku kya performance single sex schools gakola much better. Because I think it's because of concentration. Nanti nkati nkubulira ku kino ekya Sempa ku kya single sex schools, their advantages and then the disadvantages where he's coming from. Nti wogenda ku kya academic excellence, single sex schools zikola better academically because they're creating distraction free environment. Teri kubuza wambo atola bya mabinya ku omulenzi. Teri bya fishing. Yes. Then abana baba ne confidence kubanga mu twalinga tusoma olumu confidence ebera ntono magalo kubera nga mu competing buli sawa ne opposite gender. Nabano mwana bera confident bali mu single sex school ekyo wekiri. So those academically ekyo wekiri, then the confidence ebyo nabera nga their career they are career driven. Gabanda self driven. Chayagala Chayagala kubera lawyer. Ata singa akola science that's why I'm single sex schools. Omwana kubera lawyer omwana abera ne kiroto kyokuva senior 1. I want to be a lawyer. Tatukawo wakati ne kifa. Naye akati fe. Singa nkubuli anti nasoka kwagala kubera pilot. Njagala mbere lawyer. Njagala mbere ki. Kabisaba zino Shalom 256. Shalom YouTuber. Please subscribe to the channel. It's me again, your boy. Ninga oli omwana nti ndagala kubera structure ingini yonya Chalemerako because taina bikola chiri mutataganya. Opposite sex. Those are some of the advantages. Then disadvantages nezimu kweze nsonga Pastor Sempa kwava. One, be limiting social interaction with opposite sex. Obana nokwebwala omulenzi waba mulenzi abayebwala bwala tatwa tunula mwala maaso abayina nyensonyi. So obiba bili limiting social interaction with the opposite sex wabera difficult in transition. Omwana maliza senior 6 agenda kujja atomerensi yikira wagenda ku college mu university zwana agenda kusangayo group sex bunge ndala and transition ye gineko mpaka jamazi kimutwaliro abadala abalenzi bokaba alabokka era amaliriza nga ayagala kwesanga mu groups z'abalenzi bokka kati emize olumu kikola ki negiyitiramu. Then ne difficulty forming relationships is a marriage kibera kizibu baba wasa kibera kizibu ngabanda basiza abalabe sunta si. Yes nengamba ati waberawo obuzibu awo because already nkugambye nti transition ebere bakalubirira sigamba bonna but nkubulira those cases ezeziki then baba ina poor social skills. How? Ati jukira wano mbera mu society eri mixed wona socialize. Nebagenda ntambi oli n'abantu abali mu social abali mu mixed schools naye nga yo omuntu ali antisocial. Kituufu kaliza kubulira ku cases nti oteeka wano Shalom abadde akulidde mu ssomero nga liri mixed. The way you socialize kuba senior 1 josobola okubeera n'omuwala batugobye couple baneze participate otegeera n'omuwala ng'omanyi okusocialize n'omuwala nga tewaliwo any string n'omulenzi w'ebityo n'obeera nga naye oli obwongo ojjukira alaba muwala yekayeka wabeera nga muwala mulenzi yekayeka kugamba bafuna obuzibu but some bakibeetinga nga transitioning that is baba bazeeyo waka. Naffe twewandika tukwananga esseeta naye nga tukwana ku lowero eryawo mpigi ne tukwana ku sunsa singa twanika bumeiro obwo nga tubuwandika n'abalaba era nga tusinkana mu interact fund functions ne tugaba ne tusinkana wa oba seeta banna mugongo ne tuinteractinga nabo era nga ogamba girlfriend wo ffe twaganyanga okukwana abale twasomanga nabo nga tubazaala wa nga tukwana mu masomero malala kyekyo. So by and large nti bamusoke tuyinza gamba nti even bawera ne 10% mu nsi yonna mu Uganda of course ne 5% eyinza okuba tekola ki amwe bali antu begonga bulamuzi 5% sebo kugiyita genda ku TikTok naye nene okitegeera but newebera 3% newebera 1% of the population babeera bangi okitegeera babeera bangi. So reasons zivaalinga nze I've seen cases where someone agenze mu byamusoke muluma agenze kufunayo sente nga tali ekyo
in their mind and what. So tulina okutulirako nnyo ku zimu ku reasons the aspects Yes. the reasons why someone should Yes. ezinzo forcing omuntu obeera omwana wa mbuleera. yes naye ye sempa kyakugamba nti nekino tutumulemu ekya single sex nayo factor nti nazo ezimu ntambi soka otwe factors gwe zolowooza mbu zesoviirako omuntu okufuuka omwana wa mbuleera tutandike kuya pastor sempa single sex school nti ezimu zibadde breeding grounds ez'ebintu ebyo nti mu primary omwana asomedde mu single sex school alaba balenzi bokka yava emize gy'obusabbuuni kakati wetugenda wano mu secondary school nga hormones zitandise mu adolescent stage omubiri gutandika okuba nga gudimandinga oba okitegeera ogusigala gudimandinga jukira gudevelopinga gukola ki kati ogenda okulaba ng'ensonga ezo nti omuntu amanyidde okulaba balenzi banne atandika level era n'omuzza mu balenzi bokka ebiwe bityo egamba psychologically omubiri gutandika okubeera nga gulaba university roommate mulenzi kyova olaba nti newoba olaba nti era ensonga ezo nadde nkola research nga mu makomera kyerisankuuli mu Uganda wano mu nsi yonna naye mu Uganda bagata biriyo ate nze abyogera bagamba mu Uganda teri bisiyaga Sharon kola byange era naye basula bonna it is self explanatory nti kuba basula weebati mwebaka ludda lumu bwe ebyo ebintu babikola nti nonsinga enseera olaba nga naffe mu open relation gundi gye tuli mu walo netufuna togenda bbanga nkoko okolerawo nga abantu bakola ki bakulaba oba kitegeera era bangaffe twakolanga ku ssomero ofune wali akazikiza Yes. n'omuwujja ka kiss kati mbadde nkulaga breeding grounds yes nti amasomero ga single sex schools those cases are there more than naye mu mixed weziri more than yes more than mu mixed because of the environment omuntu mwawangaalira contributing kyamaanyi I think it's the one factor tugambe kitambi the environment omuntu mwabeera ye mufuula kyali contributing ku shapingira ddala ku neisaaye behaviors ze demands ze ezensi ez'omubiri n'ez'omubwongo kati badde nkubuulira single sex schools those cases are what are there okutwala mu prisons those cases are very 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 high they are rampant just those are two okutwala mu bigo ebigo by'abasista ne babulaza sagala njukira coincidence zaaliwo abantu bazimanyi taking out of context but I'm trying to bring out a point of breeding grounds ezimu ku zo twakafuna kati saawa zino yes sempa akyali ku kya single sex schools ng'ezimu ku zo nti endowooza eyo mbadde nkubuulira wali nti ebintu ebyo byamusokoze mbinoonyerezaako ebbanga mbiwandiiseeko research eri lwakuba ebitabo kwambuleera sobola bifulumya olwa abantu babimanyi bibeerawo but I have done a lot of research about those things okitegeera kuba I detest them. You're homophobic. I detest them so much. So tambi homophobic. Naba kumevizanga enseera ba. Kati ebbanga lyembadde lyonna nga sigenda nga kemwezo nfudde. That is a kibakutegaawo. Nga tujafuna visa ngo gogeddeko. And so what? Hey, and so what? President Mao Zedong. Chairman Mao Zedong we China. There was agenda okufa mbasera bidenga China sijali nyembo. Netu mwogerako mu byafaayo. Yakoma China okuba. So that mentality yo ntibajja kuma visa bwe muku butego bwe batega tuwona otukuba oleme kwogera visa mye. Yes. But mbadde okugamba nti abantu abo okusinzira ku my research yenjonkolera almost 11 years. Ekyo kintu baagala okukireeta nga luli baali baagala okukireesa amaanyi by force biki ekati baagala okukireeta nga kiri sweet nga bo ekiruubirirwa kyabwe si kyakati generation yeddako kakati bayita mu bintu nti ebisikiriza kakati entertainment film kati saawa zino genda wetegereza buli TV show mezamita sema ziri ku Netflix buli mu sub 60% buli mu sub plots the relationship says no buli film nzola nabanga Netflix before nga tamnampa muno waje nawe netanja ku Netflix katana zaro omwana so akola Netflix era nga mutabani wange waali kuba ezo sindi mwezi bavijira fe twabagamba ku muno waje ate Netflix twayawula bavijira fe twabagamba ku muno waje
so film zibalo mu ebintu ebiberamu mu collection mwabijjamu babijjemu Day of the Jackal ezo scene mwalimu Day of the Jackal eri ku munne wachi eyawukana so babijjamu waliwo n'ensi ezimu tebakkiriza firimu zirimu kuddibwa kwa muntu atto mu poliisi amasasi n'ezo scene zezo naye Day of the Jackal nakiraba kanagaika akalonda essimu ye mu firimu waliwo yakakisigira tekibi ne babijjamu ku munne wachi temwabitulaga mwebale kukuuma mutindo badde nkugamba bibali mu kuyitamu bayise mu film bakyusa obwongo nagamba abantu wano twalina olutalo olw'amaanyi ne Uganda movie producers feka tuli mu distribution tunabira mu distribution walwanira ennyonyi olwanira industry nagikwata nga bo baagala kujjawo firimu zino ez'abazungu wano mbe simanyi mutunda pirated movies and what ne basomesa copyright nti it's a private law tebali bemugamba they can't claim because mu copyright we nanyini intellectual property gwa claim okitegeera tova buvieri gwe n'okwata muntu nga wogamba nti oyassa omuntu mukwata okitegeera nemibasomesa nebagamba ebimu okubyera abazungu ebakola kati nga mu film Hollywood bikiru ezimu ku gundi zaazo kwe kutunda culture zaabwe n'enneeyisa yaabwe na biki byonna byonna so film baso ojijja musajja mu box office then nebagirizinga oba nebagiteekako ebeere downloadable for free ebimu ku beebagala okutunga kubunyisa kiri ekiri mu firimu muli oba okitegeera olutalo luno lw'amaanyi Shalom kati film mu 19 ddala tugendeko mu music waliwo ono yanyi ono Lil Nas afana grenade afana grenade ate mbune mpagundi kanenze omwa gujja kunzisa benga akwogera ebyensima tosabuka Lil Nas afana grenade ate bagamba kale kachayika tosabuka pozo kajinsi zenkunyumiza ebintu ebyo mwana tu Lil Nas yawangula ne Grammy 3 nnyo era abayimbi bonna abali mu musoko oyo bali bulungi bawangudde awadi bitooke byebigwa Lil Nas mu 2022 yakola album naye olaba cover photo yayo elinga stand ngali lubuto tewagiraba Lil Nas ngali lubuto musajja abeera atyo olubuto kati bebimu ku byo bakola kati mu music bayitamu Sam Smith kati nanjagala omusajja yo bannaye would you stay with me you may think that I'm stupid you may think that I'm a fool kati bayita mu lyrics bayita mu nyambala omusajja kyekikwambala enjakasula nga babyambala bani enjakasula Fort Portal nedda mulimu bambala nga bascotch nanti ekyo kyambalo mu scotch anti mulimu bayisa nails basaba tezo sizimanyi gwazimanyi osinga obukulu there is mulimu names zaazo oba kilts oba biki kyo kirala era oli wakyambala omanya ne mulimu abambali addala ebyekikazi so ayambadde dress kwa bali ku TikTok kati omusajja ngo ayambala ekiteeteeyi bemba ne lip galo era twokubanye make omanyi ntambi atajja akola enjala ennaku zino ennyo olutujja na polishing enjala era mu bigambo bya Pastor Sempa we yakugambye is very disappointed with the Marula family and Amot. Is very what? Disappointed with Amot. Sefko yakyogera abantu ne bayomba ne bamuvuma ambu Sefko ayogera ngani ya Pastor Sempa agambye atya kuya video girabi agamba Amot ojuta nokola sheyo ne mwambala ki boxer ate boxer bayambala tete ne Sefko yakyogera nze kugambye muzimu ku strategies zaabwe you normalize it osajja osobola don't go there Antam don't go there togenda hiyo ndio nikuya Pastor Sempa naye Amot musajja mukulu okubanga promoting guys like 50 kati Shalom, I'm not saying he does. Naye muntu mukulu yali content nedda content and why do you do so yekyayagala kati wabanya musajja what does it make sense wala musajja ali ku TikTok bamutamu love ye content we wakwemola wabakazi abo bonna butwa mu society bamute butwa mu society eye nyambala nekifuuka nnomo bakikulaga mbu omusajja osooka ambala ekiteeteeyi nda abakazi mu bbala maye abakazi beekiisinga nebaga mu kiri nnomo so you are normalizing omusajja muli abasajja nga 8 ne mwambala ebiteeteeyi does it make sense to you really amati it was content okwambala ebiteeteeyi kujjayo show 25 years owakanya emyaka gyaffe 25 ono oba okyantambi kali muganda wange ebintu ebimusobola byogerana ku kamera
naye research ngenda kukulaga mwe bayita ku kya fashion ekyo olaba engeri gundi gyayambalamu Nasibu Abdul Juma mutegedde tawe Tanzania ngeri gyayambala Diamond Platinum nalebeza ebimu ati nga Shalom kaka ndima giringa gyange when I look into your eyes kino ekintu yabifana na baita kinene kigazi kati research nakola ku influence oba baggo oyambala buyo yambala nga bataata kyova owala n'abaana abato abambala obulungi abasika ka balance kaabwe ne twambala zire bo bweziti n'otuwalana omanyi omulembe gwa sagging gwe gwajjira sagging kwe kugira boxers ne zirabika ziri paza tambula boxer wabweru edikenzo boxer abamu babikola abamu babyambala nga they are ignorant of what they are doing ngaija ninga tamanyi the history ndikyava ku ebyo bintu balance nga ku musoke in prisons nga buli alebese empale bamanyi omuntu waffe yalinga code nga Morse code nayogeranga naawe era nazi omukwantu besinga okwagala fudeyo nga akivumirira nnyo sagging your pants bichi okitegeera the connotations nga ziri ku ebyo bintu nga bivumirira nino osanga olinga kyova atewangula kugula yavumirira Grammy ajiwangudde wano later ku King's Disease nga 2020 omasi nopidogita nadde kagulami tayina ku myaka gyamaze naye ate gundi ayina za Grammys ninga tabadde abakuba Marshall Mathers erinnya lyogere tebalimanyi gamba Eminem M&M kati antone bagamba tajja mumutegeera abantu kati JB agamba amugendaani oyo kanola mejo ow'emityana agamba kati oba ate kati yaliwo oyo ati ogera kuba Sebbaali bategeera Shalom ensonga eno nnene nembadde gamutya influencership you find someone ng'alina family alina n'abaana kitegeeza oyo tasuubirizibwa baagala nnyo bakozesa for influencership because eno mu public kati nganza omufumbo ne mama Jayden na n'omwana basobola okumpa kagigi kati gwe sente zofuna zisingako eza JB yali singa zinafuna ddala sente ensava kati nga mipromoting oba nga hostinga gundi before you have to promote and in promotion how do I promote it in promotion it doesn't necessarily mean that you have to do I be lenient with them I associate with them kuberanga oina a very special place in the society position you're holding you are an opinion leader you're opinionated you talk to masses of people okitegeera nga at time X bajja kwagala yogera statement ne weribeeremu ekyawe si kyamangu afomanyiwe okotaayo tunawo bishop bamuwumuza ali wangwikana nunga twamusomako bishop yavayo nawagira bazzukulu bamusoke naye ali bulungi era yazimba za apartment awo kyekyo kugaba kali mu society nga bagamba nawe omusajja ayina family bishop mulamba okitegeera naye bamwambula aba influencers weebali bebateeka zino zigundi zi fashion show zi bulanchi kati bulanchi the fashion show kwa fashion show ezimu fashion show eri Kenya ngenda gikunyumiza bagitekanga buli December Kenya awo naye nga kyebasinga okwagala is boy bakunganira nga bwe ddoboozi lyabwe bakunganira ndo bala bavuye yalinga Kenya mu December kusana naye Kenya nayogeranga nawe era nga wobasanga enviiri era zigakuddayo Kenya kuno omwaka zikomawo omwaka mu December Kenya zikomawo ku Serena kakati fashion era fashion award biki kati nga bajja fashion yezeze chikazi omusajja yayambadde lokamba kati they normalize and then nabako omusajja yambadde nga abakazi and then they buy the media too n'ekikuba n'ekipromote kati omwana omuto akulala nga kiri nnomo Pastor Sempala yavudde nayambalira era ejja kitaka n'agamba mbu ambasada abaana bamusoke nga sinakola ku era ejja kitaka but influencer number 3 mutakiriza bemubuusa amaaso religion eddiini yes afe eddiini yaffe tebyagala eyaki Abanglikani era ne gunja ffe yava ku Church of England yagivaako kati tuli ku Church of Uganda waliwo pro religions nga the Pentecostal church era ntegedagala kuba balokole sebakuba I'm giving you facts tabyolwana abantu abaliko amafuta naye tojja kumalako to share people with knowledge and my research. This is not Sunday national grace nga tuli mu kusaaga. These are facts. Okitegeera Pentecostal churches zonna the movement started here.
Pentecostal church kozi ya America yava mu America era zona ogenda okulaba funding the biggest funding yasiveeyo bangamba organization yeriyo ku Lwemutana Lodge befuula abayamba abaana kati ndako osobola osuna kati churches kati katobanga church ekola ebyo Katonda gyali ate ng'atta omulembe mulamba Katonda gyali right about that is a sad reality nenga churches ezo nazo tabeleza liberal oba Pentecostal so twogedde kubaffe abafumbo batukozesa then abantu ba prominent people in the society they can use you then the churches then religious institutions yes then NGOs ezo zonzi manyi waliwo ziri entindaawo NGO ziri entindaawo wozi bagala mu kigowa tuwerera abaana ku bwereere so Chineme all those are breeding areas okukuluming ebintu ebyo abaana bamusoma kati yagamba lako yagambye Elijah kitaka mwana wa sitaani beyankuwa promotinga abaana bamusoke mu Uganda olw'ennyambala ye I don't agree with him okay nganze ntambi times have changed there's fashion ati kanenze nkubudde tubayisa mu fashion to normalize katwambalenga gwe taata buli mwambalenga gwe taata tayambalanganze wakati gwe yambalanga bataata abali abawerera abaana onabona mu P7 musinya empale ebera mwoyo kati fena twambalenga bataata sinyumeko sambale ku damage wano yambadde bubi asambadde bubi ne kati shalo musobola kujja nyambala akapala akampi ojja n'otuula n'otulaga ebisanga nensalako bwenti nange nensooka nkola ngambula ngize ejjala zange kati omusajja points zaita zona ziri mu research ya ziri mu research paper yange me I don't agree with Pastor Sempa nkunyonyodde kya fashion nkunyonyodde kya fashion baita mu fashion kati fashion nyambala akapala akampi wekati webalaga ebisambi so let it be normal musajja affe wataliwonedde awo jebbi abeere yasalivating anti abamu bakikola nga tebamanyi kasuku tamanyi kuba kasuku amwisizaamu eggaali kasuku naye akoze kyamaani okupromotinga abaana mulimu abantu abapromotinga indirectly nga tebamanyi kasuku yambala bishooti bye ababa namwekubba kijimu awo ekisaasi anti kati yagenda okubyambala nga waliwo omulala gwalabiddeko wali naye nyambadde kitaka shot namusinga kitaka does oba he promotes sagala abantu muntwale bubi but ndiku the point of fashion isn't Pastor Sempa still primitive and conservative because we have a conservative culture we as Africans gitulina okuholdinga dearly bali abali liberal bagala okutujjako batuguze ekyabwe munono yaffe Abafirika tukimanyi omwana w'obuwala wakula atandika wababuuza biri conservative ne biyambye okubeera nga bitukola bishapinga ne bituholdingira era ogenda okulaba buno obufumbo obugire ennaku zino biki nga twaba ku nnono bingi culture has to be conservative gende Bungereza olabe culture abo yali bali conservative kati why don't you want us Africans to be conservative wa conservative bakuvuma we have to do the right bagamba oli loko kituufu we are local we are primitive kachoka tamina okumula okutunako kibimba it is a sign mwaba abantu muni baita ba bottoms and tops na chikunyomeza oli off camera kakati bottom ya umula okutu bottom wago ndano ali ku camera umula amatu top ya kuddako top ye musajja ya bottom dogalia kati ba bottoms enyambala ebira different from the tops usanga yambala crop top yambala ka dress na ajizoku twa sebi awumula amatu ati sebuli ati kugambye njagala okaseeka ako yes ati kugambye muli muffe aba promoting nga tetumanyi nga tuloza swag kwa twa najjo gamba wala yagamba buli musajja asibe enviri chemviri buli musajja asibe enviri isa sign no cyo chemviri ndikinyonyolo ulala nti enviri nokutuko embula hair selasi enviri kitibwa kyali kitibwa ky'abasajja in the first place era okwagala obajja ko dignity bine basalanga kenziriza okitegeera but edda abeviri twejeredde mbajeredda neka nze nkugambye ebyo earring ebyo byolaba mubamu ebeera sign nti obeera zo okunkwana nze ndi bottom gwogenda okundya era batop kizibu bategeera yabeera nnomo nga Shalom Woli ogenda okuwulira Chris Mubiru
history yali mu red paper. Yes. Bagamba mbu Chris Mubiru yali manager wese nga tosobola musuubiriza. Nayogerako lumu n'omusajja aweza byamizannyo ku TV munene mu ggwanga. Twamubuuza naye olina following y'amaanyi. Lwaki tukomendingirayo academy y'omupiira? N'agamba so akulanga academy kubanga academy is a breeding ground. Yes. Abaana bamusoka. Academy z'omupiira badde nzeera limu. Mu academy z'omupiira zirimu bayigiriza abaana ebintu. Kituufu. So ogenda okulaba Shalom by and large ng'abasajja batwetoolodde buli wamu. Batuwambi. Wogenda mu government funding okitegeera kubeerako strings attached. You have to protect this. Kati saawa zino mu ggwanga erya America nadde nnyonnyola abantu yesterday the other day Trump yazze n'akola executive orders ze na reversing eza Biden zo nagamba ekya two gender male and female najjawo biri DEI ate kati nga ife ban waliwo example nani binary ebikati biriyo they don't recognize them anymore naye mwoli mwabadde mukyata DEI computer ekyakibuuza uliriza DEI nti bagoya diversity equality and inclusion kyekyo nti obeera ogenda katugeze nga okuemploying omukozi nga togenda kufaayo nnyo yekya otunuulya merit togenda mujajingira ku genda ye kati ate bo mu genders waliwo male waliwo female waliwo transgender waliwo bikika kati nani binary nawe gender kugamba nga zo nyimpitirivu zebeewa ninga logically doesn't make sense if you a man you have a penis okitegeera ati nyizo bandi mtete nga mubiri gwange mpulira ndi mukazi. That is total nonsense. That is total nonsense. For example, even those who have transitioned, well, on the guy, yani, gubasala kama bele, kwenye bigwa bela ku TikTok. Waliwo ne guni. King Dionsi. Bamusala kama bele kati musajja nane ebyo. Waliwo Bruce Jenner. Yali Catherine Jenner. Abaka kyagenda kukola acha. Okitegeera. Kati zolumu anyway. This topic is very, very sensitive. And I'm saving. So Pastor Sebas was agreeing anyway. Wali omuntu akulanga tomboy. Ndambi wali n'abantu abakulanga abakazi. Simanyi abantu ambi wali mu sinali sinyatisa ojuga 2018. Omusajja akolanga challenge ku Facebook. Yali musajja ngabeera bweru. I don't know if you know that name. Nezo tibaka yamukwesa ko mu video musajja oyo. Yali mweru. Nenga kwa challenge z'abayimbi. Bamutangani. Ngaba mmotoka bwati nakakofiira bwati nakwa challenge wali asajja nga balina homoni z'abakazi ng'omusajja yeyisanga mukazi ng'atambulanga mukazi ng'alina ne bbina naye nga si mwana wa musoke. Kankubuuze kankugambye simanyi oba gwe wali okula ng'okukozesa left bakkuba atubagala obere balutanga wankono bakkuba paka w'okyusa tubagala ba lukono bankono nga space station ya omuntu wako ebikasi bikibikiwe ebikyo yani okola ki era right nti okununa ekigalo nakutayako kamala paka okikola ki okivaako nti ene abnormality existing mu mwana omuto bagirwanisanga kati olaba omwana wo nga eneeyisa yagala kubeera ya kikazi ng'ate mulenzi apigula kirwanise nga akyali naye ogenda okulaba nga n'omuzadde akyongerayo omwana waba agenza okugula engoye amugulira wabeera mu mulenzi naye nga amugulira biteeteeya kitegeera waliwo n'abawala abalina omwenzi zaabwe ba tomboy nga atambula avimba ne mukwogera gamba ki ekiriwo omwana anti kati society eba tekoze mulimu nammwe ng'abazadde mba temukoze mulimu nayinza obasi mwana wa musoke n'akula nga it is normal so nekyongerezayo ku kya feeling ekyo naye nga feeling eyo osobola okugirwanyisa omuntu asobola okukyuka wadde abadde abirimu n'akyuka naye nga wano okuva mu buto bagamba ensibambi eddwa mutere n'akakyama amamera kati omuleka n'akula n'ekyo nagenda nga ekyo their chances zibeera high he will associate with Billy. Tubadde ne Frank Antambi ku Shalom 256 nebuli lwakuna ng'atuwa perspective yo ku bintu byalaba ebi happens in society byoyagala okumanya bayayo Shalom tukuwa amawulire agali mu kitundu kyo w'okolera w'owangalira ate gwe gw'otamanyi. Atuwadde ebintu bingi byasaitinze n'atuwa breeding grounds eziviirako abantu oba ekiyinza obbanga ze breeding grounds ez'okuba nga abaana ba Musoke beeyongedde. Interview eno nnungi nnyo ebadde informative and educative. Twegweko olwokuna olujja mwera.